Kwaniza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita tali achengera bannange happy new year tuchali mu January tulino gamba happy new year paka wagwako ekikunze ndi mwezi ogutandika ekikunze ndi mukyala muyisiramu manyi ffe dini yaffe omwaka twaguyingira dda tutandika butandisi bannange eddiini eno alhamdulillah bannange njagala okwebaza mwami producer waffe webale nnyo omulimu gw'okola gwa ttendo yes banaye ka edit waliwo yaŋŋamba Shita banaye ka edit ngamba malidadi sana Angela by the way she was working with us naye yaŋŋamba Shita banaye ka edit kali malidadi sana yabikolako producer waffe bannange temuyitawo nze agenda obbanjula saagala kuvuga sipiidi muyinza okuwamba sho njagala n'okwebaza bannange abasajja abali eyo nga mmwe mumanyi omwaka guno mwakigumiza tteka bakyala bammwe ssente baami mmwe mwetaaga protection yes abasajja guno omwaka abasajja nino basazeewo okuteeka bakyala ssente protection zokka era mwami mikwano twakoowa okutuba mukulembeze eggwanga lino ngamba bana abasajja baffe bane babakuumire ddala kubanga abasajja ebintu bino babitegeera kati akasente baby bagaye mwaka mupya tetukyagala balumya babebi sente kusola era ng'oli engo olina omusajja nga tanaakuteekamu ssente tugenda Valentine's coming. Where is your boyfriend? Ngobanga omusajja tabikoze mu January mukwano February totukaabira atobikola mu December yeah fata tunyumiza mukwano fe twagala kagwirawo era abasajja nze I salute you January nga yocha but enaku zinatocha ne wallet zaffe zili clear and nice yes kabana kambawe abantu bannabo beyanjireko benkola nabo oluvannyuma tugende maaso n'omulamwa gwaffe ogw'enjawulo nga sinaba kuba beyanjula njagala okujjukiza nti eno show yaffe osobola ogisanga ku YouTube channel TikTok Facebook buli wamu Maiden Girls tubeerawo ate gwe wenna nga yogala tutekamu ensimbi okulabika nga programu yaffe ekikuba East West and Center mukwano jangu aleno ku masengero bagamba abana the Maiden Girls njagala okuba nga mbatekamu ensimbi programu yabwe egende mu maaso abakyala bannange njagala kuba nga nga mweyanjuli abatwala ku Maiden Girls muli bakyala muli bawala tuli bakyala tetukyali bawala nyiza okususaamu yes amanya bampita Nabagesa Victoria ndi muzaana wa Kabaka bana abadde batakimanyi yes nedira nsenene naye nga aka ankozesa Victoria Powers yes naye nga tutuuse ku Maiden Girls programu yaffe tubaagala nnyo bamikwano naye bane tweyanza abo bonna aba viewinga programs zaffe bane mutuzaamu amaanyi temumanyi kye mutukolera. Welcome to Maiden Girls Show. Amanya nze Maureen Nakubura omuzirangeye omuzana wa Kabaka omubwati oba kitegeera naye nga tukwaniza ku Maiden Girls bambi subscribinga ku YouTube gwatanaba kubanga bingi tufumba all the time tetwagala osubwa ekintu kyonna genda ku TikTok ononye CBS FM UG o following o liking o sharing ne videos onasangayo tukwagala nnyo o liking omale o subscribing ate viewing mu Maiden Girls mu eno show yaffe ebeeramu n'obunyomero bw'enjawulo mulimu entertainment mulimu fashion mulimu n'emiramwa gye tuleeta gwe tutandikirako Maureen njagala tudiscussinge kweno ensonga omuntu ayinza atya okwekkiririza mu kikula kye nga tafuddeeyo oba nze ndabika ntya oba ki size waliwo omuntu omunene n'agamba bannange neekubagiza omuntu oyo walibadde omuwamagezi kyasobola okuba nga yekkiririza muti watuuka ewatabera nga class tafuddeeyo oba yakula atya waliwo n'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe naye watuuka ewantu abantu ne bamusekera n'awulira ng'ali out of the space oluzungu lwero n'awulira nga kugamba ebintu bimutamye omuntu oyo njagala tumukubaganyeko ebirowoozo yalibadde gwe mwamagezi kyalibadde akola kyokuba nga yekkiririzaamu nga teyenyooma talina kimufuula uncomfortable akazungu kiriya okitegeera kakati waliwo kye bayita self acceptance first of all gwe nga gwe omuntu olina okwekkiriza nti ye gwe Katonda yakutonda bw'atyo nga tudrivinga nnyo ku bavubuka abaana b'obuwala kati nga nze wondaba ndi mukyala wa chocolate era nakikiriza nti Mukama Katonda yantonda bw'ati so ate genda ngwe mu kizigo
okulaba nga nfaananako ate omuntu omulala. Omuntu yenna alina okwekkiririzaamu nga bw'oli. Oba mumpi, it's okay. Oba muwanvu, oba mutono, osoba ng'oyagala obunene. Batugamba abasajja tebaagala babimpi June. Mukwano. Bagenda ne bafuna n'eddagala eribongerako height. Batidde. Kati bambi wobeera bonna nga w'oli, osoba ng'oli mutono nga nze, osoba okuba ng'oli chabi nga shita. It's okay. Matama leta kino. You're beautiful that way. Kakati nze kyendaba omuntu kyayinza engeri gy'oyinza okulaba nga wekkiririzaamu. Kati nga nze omutono nfuba olaba nti nonyayo akagoye akakola ki? Akangenderako ne kajjayo bulungi kafiga kange. Ne nfunayo n'ekizigo. Nga ekizigo ekyo tekigenda kunzigyamu kala ya. Ng'ekizigo ekyo kigenda kundeka nga ndi mu kala yange naye ate nga ndabika bulungi. Nekyala ne ngamba mbu nno kati nga nze so agamba kati nga wendi omutono nti ate ngenda kwesuna obugoyo ate obumalako emirembe. Olaba abawala abamu ensobi gye mukola olaba omulala ng'ayambadde ekimpi nga kimunyumidde n'olowooza naye kigenda kunyumira. Naye ng'olina obugulu bulinga nga toothpick. Okitegeera nga tebusobola kuwanirira. Sooka olindeko Maureen. Nze nkubuulira abantu tebafaayo. Olina alina obugulu bulinga toothpick. Nze ngamba oba omuntu osobola okweraba bodde eyo n'omanya ayambadde. Sooka weetunuulire bodde omanye. My dear, abawala b'ennaku zino bamanyi. Nze abawala bammaada abo benjagala y'ensonga enkulu. Kati omulamwa gwe mbaddeko nti yambala ekintu ekikuwa emirembe obeere ng'olina confidence. Confidence kintu kikulu nnyo naye kijja ng'oyambadde ki? Kubanga olaba abaana abawala olumu mwe mwereetera ebizibu. Oyambadde akantu kampi ababoda ne batandika okusumbuwa. Gwe otunda mmeka biki? Olwana abayita kuba boda olina akinaza bw'ati akabina n'agamba kiki kino ng'ayagala bamulabe naye nga bambi eno bamugeya bamusekeetere naye nga tamanyi. Kati bambi accept yourself the way you are. Ate bambi oyambala ebintu ebikuweesa ekitiibwa. Naye Maureen kansala ekirimi ogambye like we accept ourselves okwekkiririzaamu okwe. Mbadde manyi nti era ngenda kwambala ekyo ekintu nga sifuddeeyo my body oba nina obugulu bukini. Banga kyekikusanyudde. Yes. Njagadde okwambala akampi kubanga nekkiririzaamu era ensonga lwaki nkambadde sifuddeeyo oba nakula ntya. Mukwano akagoye ako osobola okambala kati nga wenkugereza nti gwe munnaye tewekkirizaamu nga bw'oli you never accepted yourself that you are. Wagenda n'ogwa mu kizigo n'okona bulungi nnyo kati olina bolaba nga bambadde obumpi olw'okuba gwe tewekkiriza gwe nga gwe wali naawe n'obakoppa n'otandika oyita ku bantu nga bakola kibakubuuza nnyabo ogenda wa nkutwaleko ku mabiito otunda mmeka okitegeera bigenda kulowalingayo confidence. Kitegeeza gwe nga gwe omuntu tewekkiririzaamu before okwambala ebintu ebikugenderako n'okugamba nti munnaye kansigale mu kala yange kyenayisa self acceptance nti olina okwekkiriza nti nze Maureen ndi wakyonda n'okola ebintu ebikugenderako n'ofuna ekisigo nga tekyerusa n'oyambala engoye ezikugjayo gwe nga gwe n'owulira nti ebyaddala ndi confident ate tewali muntu agenda kunzivoola. Okimanyi Maureen ennaku zino abaana ab'obuwala bano bammaada bettanidde nnyo ekintu ky'okgenda sivumirira kampuni ezongera ku mubiri naye nze ekintu ky'okwongera omuntu okweyongerako hips n'akabina n'ekitumbu ebyo ebintu ndaba nga nze sibyagala oba ndi mukyalo naye omwana ow'obuwala n'alaba tugeze nga Winnie Nwagi nga we yakula ekikula kye kirungi n'agamba oba nti nyina okubeera nga Winnie Nwagi naye mukwano tamanyi outcomes in those things sizivumirira tiwaliwo abazaagala products zaabwe nnungi abazikozeseza siganye naye on my side zina side effects. Nze nalabako nabo bino obulemu nga kabina akagudde teka balance nga bulungi nekagwa olubege kati byonna byonna those are the repercussions. Nenga tulaba waliwo n'abambala bugundi buno obubina bwennyini obupale bubeeramu oba bubeeramu kotoni yes n'akambala nga kati agenda otuuka eri omusajja okweyambula nga birala ate abo abasajja babakuba empi ogenda mu luumu akulabye nnyashi na nnyashi nga nnyashi tebanga nnyashi bagiŋŋambe ne bannange nga emabega teri god nothing bannange so you be you wanga mukama kyakutondamu ekyo ekifaananyi kyesonyiwe kireke maada birekera abantu abaabisobola kati you accept yourself. Nze okusinziira ku mulamwa nga wegulye nze ngamba nti okubeera nga oyinza otya okubeera nga wekkiririzaamu gwe nga gwe kiki ky'oli nti oba mukama yantonda ndi mulema nti oba mukama yantonda ndi namagoya
obanga waliwo abantu abamu nga balabikanga abalongo ababuntu oba mbalabako nga balina yes kati ogenda kwekiririzaamu otyo oba ogenda kukola otya nti osobola okukozesa that weakness oba obwo obunafu bw'olinayo nti omuntu agenda kuvayo akugamba yegwe wabaki biki era abantu still bavaayo ne bakola kino babeera nga bakusongamu olugalo nti ye banaye mumulaba ye lwaki yakula bwatyo you know yes naye nze kyengamba nti oba olina okukozesa that weakness yes ate n'olaba advice n'abala ekyo kiyambako n'abantu abadde tebakkiririzaamu n'obalaga nti waliwo omukyala gwendaba nga akola mu bridals ayambaza abagole asiba abantu enviiri naye ng'omulaba abalungu ayina that skin disease simanyi naye ayinza okuba yes nga we yazaalibwa naye ng'omulaba nti yakozesa ogw'omukisa waliwo omulala modo mulamba omusajja yes there is that one guy nga ye modo lwakwa simanyi bulungi linnya naye yavaayo nakkiriza kiki kyali n'akikozesa okubeera ng'akola ki alaga ensi nti nakkiriza yes ate nkyagala n'akikoleramu kati essaawa zino kyatambuliramu tulaba nga abantu bavuddeyo bangi bakozesa their weakness kati twabo ne batrendinga ne ku TikTok okitegeera wali omunamagwe South African ne bannange kozesa yes kati abantu bajja kukozesa gwe gyolabanga weakness gifule oba osobola okukozesa ng'omukisa olaba waliwo omukisa mu kizibu yes kati osobola okukozesa that weakness you have n'ekuleeta ku platform oba n'ekutuusa w'obadde tosuubira nze mbagamba nti naina on my side nyeyogerako nganze I had that weakness oba nina weakness eyo mukwogera nze yes okwetya even okwetya by the way n'abantu abeetya okwetya kwina kwe kuva nti oluusi gye tukulira yo upbringing eno yes abantu abamu tukula bakula ne ba step mothers abantu abamu tebakula n'abazadde baabwe kati embeera eyo gy'oba okuliddemu esobola 100 ku kinnaakyo 100% contributingako kubeera kuki that confidence nti osobola okubeera nga tewekiririza olw'ensonga gye wakuya baakulaba kucunya oluusi nga bakuvuma tosobola kino you can't do this kati nkubiriza abazadde yes nkubiriza abazadde nti omwana beera ng'omukola ki muwaaneko n'abazadde abakyala abatwala abaana baabwe mba step mother oba gwe n'ogamba n'okyawa n'omusajjawo ate n'omala n'olekayo omwana ono gw'olese emabega ogenda kubeera nga omwonoonyi obulamu bwe bwonna waliwo abantu bemmanyi nga tebazaala abo baana naye ng'omukyala yasangawo abaana amaka naye ng'abaana abaagala nga yukati even batono kikumenyeza osangako ng'asatu naye ng'abaga kikuba kiba na kizibu nnyo okugamba oyo si mwana wa gundi naye kati olaba ekyo omwana agenda kukuliramu eyo embeera nga teyekkiririzaamu nti ayinza n'okubeera nga on top of that alina obulemu bw'omubiri ate nga tali mu bazadde be agenda kula nga alina afuna that psychological torture in mind yensonga lwaki nange by the way nalina okukyakunji nakaakati era still nkyakwina naye nga kyaviira ddala ki upbringing nti obeerako n'ekintu gye kyabeera kati kyenkubiriza bazadde bannange tufeeyo nnyo abaana baffe nga bakula kubanga gogenda omufuula kikyanaabe ate naffe abakulidde mu ba step mothers oba abakulidde mu bantu abatali bantu oba abantu abatatwagala abantu abatusosola tokozesa ng'ekyo kibeere omuziziko eri future yo osobola okikozesa ng'obuwanguzi n'omanya nti nakula bwenti naye siyina kolaki siyina kukuliriza mbeera gye nakuliramu yes obulamu bulina otambula ate beera ne commitment kozesa ogw'omukisa mu bunafu bw'obeere committed omanye nti nze nakula mu mbeera bweti naye sijagala naye ngenda kukola nti okola ki okubeera nga ntuuka ku buwanguzi oba nga osobola okubeera n'omuntu gw'olabirako ne role model n'omanya nze njagala kukula mbeere ngaani tusobola ogamba nga Diana Nabatanzi oba yes n'ogamba nze we naakula njagala mbeere nga Diana naye ogenda kumufaanana otya ng'okuliddemu eyo embeera oba ng'olina obunafu olina okwekkiririzamu olina okubeera committed ku kintu ky'okola bw'oba ogenze ku
ku ssomero ng'osoma omwana soma teekayo omutima gwo gwonna kubanga ebintu byonna okutuuka na wano twasoma tulina omusingi gwe twakola kati tuleme kozesa bunafu bwaffe ng'omuziizo osobola okukozesa obunafu bwobwo oba that weakness you have on the body oba obwo obunafu gwe bakulabamu ewaka yes abaana bonna nga gwe bakulabe oba ekyo ekintu kyennyini kitayo kyebabeera bakuvumirira ewaka ekyo kyennyini osobola okikyusa ne kivamu ekintu ekirungi ne kisobola okutuusa wa w'oyagala. Okay. Yes. Amina, as if she was like giving a script here. Yes, I'm talking that. Yeah? Out of experience. Yes, with experience. Kubanga nze naina n'obunafu okubeera nga njogera mu bantu. Nze omuntu eyakulira. That's why nakulemerangako. Yes, gwe weekayo. Nze omuntu abadde nga nsoma naye nze nga mbeera mu backbenchers. I know. Oba abaana abasirika. Ngobeera mu class sibadde nga backbenchers. Naye nga bakulinya nako nongo nengo. Nga mbeera abaana babeera bakunyoma. Waliwo banaye. Olaba abaana abasirise tufuna nnyo okusomoozebwa ku masomero. Wabeerawo that bullying. Obeeraawo nga abaana bakubullyinga bakola ki. There is that teasing. They tease a lot naddala mu secondary. Nobeerawo ng'abaana olw'okuba bakozesa buno obunafu yes kati nze nakuliramu eyo embeera nakulira mu ssomero nga naye ate kinyambye nnyo okubeera nga wenkula Mukama nnyambye yes ate Mukama nannyamba anteeka nnyo ku gundi ku platform oba anteeka nnyo mu bantu you know anteeka nnyo mu butaala nti Vicky gwagenda okwogera wano ate nga you know yes kati ng'olina okukozesa that ate tuyige n'okozesa challenges okubeerawo ng'okola ki we challenginga bane tukikozese nnyo ekyo ekintu naye buli woba nga tosobola ku challenge nga tosobola kukkiriza nti I can do this oba n'obeera nga tolina kintu kikuteeka ku bunkenke tolina wogenda tuuka tolina kyogenda sobola kukola yes. Thank you so much, Vicky. Alinganga sharing her story. I think this topic this topic is very good and it's very wide. Agenda kuyamba nnyo abavubuka bangi. Okay. Warone njagala twogere ku ensonga nti abaana abasinga bano abavubuka ekintu kya competition singa bakivaako. Kiri nnyo. Okimanyi nti Maureen ngenda kulaba nga gwe kinagamye mu ntandikwa Maureen wakula bulungi. Why not? Nange nyino kankolenga Maureen yagenda nakozesa kino nange nyino kikola Maureen alina iPhone mateka ngenda kukola ki nenga tomanyi Maureen kiti kyakoze kyayisemu ofune iPhone nenga gwe wekiririze nti ekintu sikirina one time I'll get it. Let me tell you this nze naye ku ssomero ng'abaana balina iPhone era obanga towalina iPhone tolina kubeeramu eyo group yaabwe she knows because nasoma naye naye my dear nagamba Mukama nalina Aquas bali bagitunde emitwalo gyali 15 by then obu second hand nengamba Mukama njafuna essimu nja kwata ku iPhone naye waliwo engeri Katonda gya kutemamu amakubo kyaka yakiraba it's my nga sirina nangeri ne omuntu n'agimpa ate yagimpesa na mukwano siga nti no yasooka kunkozesa nga other girls naye kintu nagamba with time Mukama ojja kuntemera ekkubo ewatali kkubo I'll get that iPhone. I always tell that person yampa iPhone nimugamba wadde wampa iPhone oba 6 oba ki naye nagamba mutima gwa kitegeeza ninafuna ebiki esingako yes tuyiga okukkiriza ki kye tuli mu kaseera okubanga tujja kusiiba ba Maiden Girls tukubiriza abavubuka bana nti buli step oba buli waliwo ekiseera mu lifetime no nti buli kintu kiyina ekiseera kyakyo yes ebintu bya procedure ova ku procedure esooka mpaka naye gwe wona ayagala obuuke mu ogenda kubuukira ewabi obulamu oyinza obukomekereza bannange katugendeko mu bulango bakama baffe tukomewo kyali ku program The Maiden Girls. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.
mukulikeyo mulango bw'abakama baffe okyayi ku program The Maiden Girls. Njagala okujjukiza otusanga ku YouTube channel yaffe ya CBS FM UG, Facebook, TikTok, byonna mukwano gye tuli. Njagala okutegeeza nti mu program yaffe The Maiden Girls mulimu obunyomero obw'enjawulo, entertainment ne fashion. Omulamwa gwaffe tugunzise tugamba nti olugo gwa leero bayigaye muwanvu naye tugenda gutematema part. Naba eri tunyumira it's somehow it's very educated. Yes. Waliwo muvubuka aliyo nga yandiyagadde okulira bino ebigambo. Yes. I know. Kati njagala tu concluding eno topic tugigalewo tugende ku entertainment. Naye tukubiriza abavubuka babeere nga bekkiririzaamu. Wawakkiririzaamu. Stop being shy. Oli mumpi Katonda yakola bwa. Ate weeyagale la Bw'oba olina ekintu. Zeno kambabuli. Ye producer afa asiba nvuma. Matama. But I'm very happy. You know, I'm very free. We're just somewhere there. Yakiriza abeere na Nvuma matama but I'm pushagera. Weeyagale bambi. Olaba teri agenda kwagala nga teweeyagala. Abantu abamu tebeeyagala. Baagala abasajja babaagale. Oba abakyala babaagale. Sooka weeyagale. Yes, n'omusajja akwagala. Kulaba n'agamba gundi oyo yeeyagala maama. Oshakeera. Okay, njagala eno topic tugigaddewo tebane mweyagale, stop being shy, wekkiririzeemu, self-esteem mwajogeddeko, bintu bingi. Tujjako eno topic mu party ey'okubiri. Njagala tugendeko, ndaba akadde katutwalirize, njagala tugendeko mu entertainment. Before nga tunagenda mu entertainment, by the way, yes, tugendeyo. Omwami Segirinya, honorable waffe, yatuvudde ku maaje, tuva ku maaso ku Lwokuna. Kitalo nnyo Mungu amwe ekyo kutusinze, ayibeni, twakuumye bubi. Yes, tuba twakuumye. Muba mwakuumye bubi, ate atalisa. Mr. Update, musajja wa Kabaka. Yes, musajja Muganda, Segirinya. Okay. Yes. Kati banayenze ekisinza okunuma ku Mr. Update lwaki nyimulese mu entertainment kubanga abadde teyekubira side nti abadde mu byobufuzi nene mu entertainment nga kuwaga akagwawaawo ate abadde ne update ezijja banenga gayi omaye ffe twasulako ku nyumba za mama waawo wansi awo Emmengo omukyala yali so coming ng'alina bambi empisa ennungi banange simanyi nakumanya nsaba Mungu banange abagumye agumye abantu agumye mama wa Update agumye naye bane Mr. Update yalide ebbanga ne mukama Update abadde n'abaana bameka I last heard nti abadde n'abaana 8 Nagirinya mpulira yasinga okutrain Nagirinya ye mwala omukulu natirabayo Mr. Update oyo abadde ng'ayogera mama Nagirinya wange that means bambi Segirinya abadde ayagala nnyo muwala we Nagirinya sibalimba ndaba buli omu gundi ani speaker honorable speaker yabudde Anita Amongwe yabudde n'agamba agenda kuweerera Nagiri abasinga ndaba bagweredde ku Nagiri kino kati kawala kanyo she started like Mr. Update bangambi yafiide ku myaka 37 very young like very young naye nga tetwagala omuntu alanga ekyokulabira ku ng'omulama gwa leero kitalo kubadde omusajja oli abadde standinga ku nsonga ate ng'abadde yekkiririzaamu Segirinya musajja ataasoma nnyo wempe yabagamba abadde talina masters naye ng'omusajja yekkiririzaamu osaaga n'omuntu w'e Masaka nga n'amanya nti ngenze mu parliament nina kyenjagala abantu b'ekawempe bakole ki bafune n'akituukiriza abadde yekkiririza mba naye abavubuka tumulabireko nnyo. Okay. Njagala twogere ku concerts ezaaliwo ku Friday nga tuvudde mbyokufa Mungu amulamuze ekisa. Tugendeke mu bivulu concerts ezasinze trendinga. Kwadeke ya Spice Dana ne ya muchala mama Kabina Catherine Kusaasira. Ekola ya taxi agiko banange kambabulire. Waliwo omusajja yangamba shita nze nakowa abakazi bantama lwaluyimba olwo nkola ya taxi agiko ya Jessica ekikazi nakomawe wakane kinyimbira olwo oluyimba naye nga kyava ku teyaleka za kameza nga lwaki sata olukuyimbira abakazi betwagala batukubira ennyimba ezi oba ng'owulira kumenya okumpeza kameza ng'ogifuluma taxi ng'omulala agiyingira ate oluyimba lwa trending lwakuba nnyo nali wafeyo mu kyalo gye naluwulirira munange nze Masaka gye nalwayo nnyo Masaka era banvuma oluzungu banaye mundeke by the concert eno omukyala kyekisinza okunyumirako her dressing code was I saw that suit mwagirabye esuit ya blue yayambadde nga emabega waliyo abayimbi abamu bakola concert bamanyi kyokunama
Oshagala banaye sikwe kuyimba. Osobola kwambala bulungi n'okola kino osanyusa ate omukazi alina eddoboozi bane tukeze tugaane politics aside naye mukyakata nikusasira ayimba abakyala betulina abayimba ate obuyimba bwabeke buva ku mulembe waliwo n'okoncert eyaliwo ya old is gold ennyimba ze datulaba nga tezikomawo zigira ziwamba ate ziriwo zera mukama nampa omukolo nze nyina okuyimba nyina mukisa bukisa siddogo balinawo mukisa bukisa siddogo era mukwano ng'omanyi wayine eddogo mukisa gwange tojjanga ku mukolo kubanga akayimba kalina okusoma bitiibwa bannange temundoga naye omukolo mannange munsabire emyaka nga 5 mu maaso ngufune wadde mingi emyaka nga 5 batabani bakalawo bano kyabeetegereza onasooka balaba mu byenda bannange njagala tubale tukyali ku concert ya Catherine Kusasira ekyasinza okunyumyako e concert nti abayimbi abedda abatali banene abaliko ennyimba teziina mulamwa teziina message nalabye omukyala nalabye banaye omumbejja Ndagire Mariam Ndagire bananga ayimba simanga walakana kayimba ke kasinga yes walakana kayimba ke kasinga majanga na nachirijja nenda abakyala abakulu aba ate concert yababede abakyala abakulu nga balina abakyala kale ba mama baffe ababadde mu concert nga bazine bajjaji baffe amanya go omukwano ogwo omukadde wegunyuma nga basudde mutebe majanga na nachirijja nga bali banyumiddwa Satedo nungi nnyo kubanga si buli myaka oba myaka egy'obukadde oba bonna babeera bakola kibasanyusibwa ate abantu abo bambi tebakunama bambala bulungi baga concert eyo omukyala yasinze nze okunyambalira obulungi ku side yange yadde Maureen Antume oyo omukyala anyambalira bulungi ate kirina figa akolamu kimuseke kyange kimomo naawe simanga ebintu olina netugendako Spice yes kusena ekyasinza okunyumira byonna concert yabadde nnungi naye yasinza okunsanyula ku show ekyasinza okunsanyula ku show ya Spice Dana Katikiro kujja bannange ow'omutima oyo yes yajja naye bannange Katikiro weba nnyo abavubuka bataddemu amaanyi naddala banene abali mu entertainment bannange Katikiro yajja bambi nekyasinza okunyumira ennyo era ku show eyo nti Kalaso yalinnya ku stage wagiwulya Serena weewuuma Kalaso mayanja watuma erinnya mayanja osirike okitegeera oba nange ndigate kugange mukwano kati twemala kati twemala naye ekirala ekyadde ku show by the dressing code was so nice naye I don't nsagala nnyo bayimbi beerumba naye bane Spice bane mukambwemu yasindise babagamba sena sijjajjeza kadede kino nange naye mukwano mama Miru ajja kwisamu oba gwe watogamba oba nalabya ne yabadde agamba abantu tibadde abantu mugule ku mmotoka kati muna yabateega bebo badduse dda bagenda baba babasigaddewo wanene ffe tulina emmotoka mu parking bane abantu mugule ku mmotoka babate bayina munaye ye yabadde abakuutira tibadde mugule ku mmotoka muwalira kudala nalabya ne waliwo ekidadi kye barazaawo kidadi kyaze ne kasiri emyaka gyaffe nenga kidadi kibambi emyaka gy'abadadi baffe limanye erinnya toca yadde n'omuwala naye ng'omuwala nange ng'omusajja ne banammwe kambabuulire oba producer nzuuminge kambabuulire woba ng'ogenze mu concert ezo ng'omwami ng'olina dadi waffe dadi wange dadi waffe ng'oli naye mukwano fuba okulanga dadi oyo tomulabisa naye waliwo abaana bajja ne badadi baffe ne mwagala zi selfie musajja akajja kukola bwe bati nenga omwana alemedde nenga lwaki oba ogenda ne dadi mwagala sente bwe buzibu bannaffe muve ku basajja aba naye gwe n'obeera ne dadi waffe n'oyagala omwekubisizeeko ekifaananyi ate okisindike why what are you naye ate waliwo TikTok basabu abaana ba TikTok balabye omuwala oyo n'agamba
laba ekigere kyonna okwala bonna bulinga ng'obwakubalwa there is this TikTok trending. It's not even TikTok trending. Naye waliwo kino ekyaguddewo kiri worldwide entertainment news. Twalabye Los Angeles ekyaguddewo mwakitegedde omuliro. Yes. Omuliro gwavudde from nowhere ne gugenda ne gwokya amayumba g'abantu. Naye nga wabaddewo nti kirimu obwa Katonda wetuba tugamba nti wabaddewo that mocking before muliro okwata nze ngamba nti oba yabadde punishment from God. Kuba bano abazungu betwalira waggulu olw'okuba nti ki balina tekinologi mungi si bonna naye abasinga oba kibadde kiyitiridde. Waliwo celebrity omu yavudde babadde ku wazitya the golden what babadde nga abali oba yabadde show oba yabadde waliwo gye bayita parade waliwo the devil's parade gye bakola oba yali mu Brazil naye twalabye ng'oyo omukazi avaayo ng'agira like ageraageranya Katonda cast and crew you know mwakirabe byadde bitrendinga nnyo ku TikTok. Yes naye nga mwabaddemu okumookinga Katonda naye bannaaye Katonda tumuwe ekitiibwa. Katonda y'ekitiibwa yakyesiga twalabye n'ekiti bane ekiti ekigenda mu maaso mu nsi batadde kalaba recent najja wano okushona abavubuka twewala okola ki okubeera nga twetezeemi okubeera mu strikes kakubidde wasimanya bane okwekalakaza tukwesonyiwe kyagudde Congo bane president waayo yetazanya si yono waffe muzeeyi waffe bane muzeeyi Museveni abana babatadde ku bulaba basombye emirambo abakazi abaana abavubuka bakabye bamaama bakabye amaziga era bannaaye nkubiriza abavubuka bannange nga tugenda mu guno omwaka oba nga tugenda mu campaigns tubeere beegendereza otherwise obulamu tukwagala aye tukyabaagala twagala okubaweereza. Ssaabasajja Kabaka awangaala. CBS FM.